ngewa mu luguudo lubadde luli emyaka 5 emyaka 15 kati wetunule banya gwolonda obubi oba gwe tomanyi kyolonda oba gwe batomanyi kyolonda buuza ku banno naye tuleme kulondesa kinyumu buno obulwa obusembayo bwe bukulu ennyo gye tuli mu bitundu byaffe kuba be balina otukolera be balina okukola ebyo ebitunyiga mu bitundu mazima municipal division be balina okukola MP n'alondoola emirimu gyabwe bajja gitambudde n'abaripootinga mu parliament atulondese magezi bw'oba tomanyi kyolonda buuza ku munno tetulondesa busungu tulondese ekyo kigenda otugasa ndawe tujja okwenyumiriza mu Uganda tugirekera abantu nga ya mulembe bannaye abakantu fraternity tufa interneti VPN abamu baatugobyeko abakadde abavubuka bamanyi VPN be bagiriko kati bw'oba oyala kulimitinga muvubuka ate omwongera bwongo okuyiiya His Excellency taata internet gizzeeko abavubuka bafuule mikwano gyo bakwagala naye gwe we distancinga gye bali basembeze alina kye yali ataddewo jazz wezijjajja baleke bakuwe bye baagala abavubuka bye baagala bye bibafuula bize ne bimusanyusa bibateere ekyokubiri internet gibateere naye bateerewo emirimu anabeera ku mulimu tajja kudda ku internet okuleko yawa akolera ku online niye ng'omwana tali ku online ng'omulimu gwesigwa online ojja kuba nga tekyalina active kuba buli muntu ajja kuba obudde abuwa miki mulimu gwe ye gwagala kulimitinga misuse mukutu kwetuli tweyanziza gemwe nabekumira ku mukutu guno Tronaz Media kwetuli amanya Tronaz ngandi ne mukyala nalujja nayenga bakulisayo mwenna wadde akaruka kyagenda mu maaso abaka bemwakalondako n'abakayitamu abakasomoka abakasomoka akalulu mukulike balaba kati abamu temukyakola ki temukyasobola na kutuula mamanyi kati abamu tebatereera ngenda kubuulira ngo omuntu gwe n'akalabye nze mbadde ndudde okulaba abantu nga basanyufu ningenda kubuulirako omuntu omu nga musanyufu mu kalulu kano yasinga essanyu omwana mulenzi asinga obuto ow'emukono waliwo omulenzi abadde yakava ku university ayawangudde akalulu yasinga essanyu yawangudde kalulu kaaki MP era yesunga lunaku olwanayingira mu parliament ekikwaze nalabye muri amayuni yabadde ku kitebe kyo electoral commission ye district electoral commission ye mukono nga alina ttiimu mbu bategedde nga bagenda kujja bamenye box mbu basuulemu obululu akati bazze bagenda kusula awo era kamera zabalala ne kamera ziraba bo nze nalabye emmotoka ya poliisi nabbo ng'amatala gakuba bwe gati nga ye yennyini mulima mayuni nga yaliwo neggangayi kati ate ababadde bagenda okusulamu obululu nga tebalabika nga poliisi werimbu poliisi yatwalaganye nabo emisinde naye abantu abamu batubalemu amagezi gwe naye nze bambalemu amagezi zozijemu bandekeyo eri ndeka nedda sebo mutubalemu amagezi batubalemu amagezi nze bambalemu amagezi wamanze nalujja mumbalemu amagezi
nze obusibuddi budgundo bala obusitandi bakola ne mutabani wange iba ne yawangudde yagudde tabani wochi Matiya Lwanga Bwanika yabuza nnyo obusitandi obwo mu kaluka na 221 kiro n'ebitooki tubakutte nga batiikinga obulunga bakutte naye nga tewali yeekanga wabula ebitala bibakubamu ne poliisi bajulira werine nga batikola ki ezo sitanti baba bateekateeka baba alina kyazannyawo baagala nnyo relevance sympathetic gundi ezo okubasaasira kati agala azannyo obwo bigenda okutuuka mu kkooti nga mwenna yabawamba obwongo mulowooza ye muki ye mutuufu pozako mulabe wa Tronas Media mulabe wangu wa Tronas Media bano yantakudde nesooka kuyomba ate nga nazze lwana mbalamusiza akabalabi ba Tronas Media nembeebaza emirimu gyonna nembasaasira ebizibu bye muyiseemu nembasanyukirako essanyu lye mufunye nembayozaayoza abo bali mu kujaganya olw'okuwangula neŋŋumya abo banakuwadde olw'okuba bawanguddwa mazima naye mukkirize nga nti olaba obulamu bw'omuntu bugenda naye ate akalulu nakasobola okulema ti byonna bisobola okugaana kwanze kakasa teri kyabbeeyi kisinga bulamu tekiriiyo naye babigenze n'ebyo bibaawo bya bulijjo ate buli omu aba n'olunaku lwe ku luno terwali lulwo lwabadde lwoyo eyakoze eki eyayiseemu kyabadde kikwekweto ye yabadde ani gundi Luzzi Luzzi yagambye n'agamba obululu buno magezi oba yabbye n'ansingawo magezi yawangudde nze ate Luzzi nayongedde omwagala kubanga Luzzi y'omu ku baasoose okuvaayo n'agamba nayozayoza Hajat Hamisi Kabanda n'agamba nti munnange omuntu bw'aba akusinza okola ki okkiriza yagambye nti oli gwe balangiridde oba yabbye oba teyabbye kitegeeza yansinzeeko amagezi mu byonna obululu magezi kati gwe yagudde naye Luzzi Sara Izitoro yagambye mukasita Sara Izitoro afumba ekyenkya kagira agumira ku ekyo olaba nti ekyenkugambye nti eri ekisinga ekinne waakyo naye abala mumativu mubala mubazi calculator yaginyiga bulungi kati yagambye abalondeddwa bagenda kulayira bonna president yasooka okulayira nabo ne balayira nalabyeko omukyala the first lady agenda okukulira district mu Uganda wekalangala Agnes Lunkuse balonze mukyala yagambye I'm strong naye namulabye nga nejogera she's strong yagambye byasookerako omwaka ogusooka agenda kubeera ku malwaliro omwaka ogwokubiri agenda kubeera ku masomero omwaka ogwokusatu abeere ku nguudo omwaka ogwokuna yabimenyemenye naga omwaka ogwokutaano bannakalangala basalewo ani gwe bazaayo ani gwe batwalayo olaba nga ayina manifesito ye kati bw'abanga babirambise bwatyo kitegeeza agenda kutambula bulungi n'ababaka ba palamenti abalondeddwa bw'oba weetegereza speech ya president speech ya president yatambudde bulungi ya flow ebintu tuze tubyogerako mbadde manyi onompakanya ebintu tuze tubyogerako naye mwefuula nti temubiraba mwefuula temubiwulira ate ne mwefuula temubitegedde ekikulu kye tulina abantu baffe baagala nnyo tutegeerera baakugamba tebaagala politics ng'ate tebasobola mulabi wa Tronas Media development is politics toyinza kukulaakulana nga toli mu politics mazima kiriza kyotayagala bakyogereko londobamu twayogeraga ku bintu ebyo nze n'ogwayi gwali gwakulambika mirimu omulimu ono alina kukola mulimu guno ono noono tonenya oli ono yavunaanyizibwa ne banyiiga endowooza abayogerako beebo ba politics yana baali tebakola kati nga balaba bwenjogera nzibula abantu amaaso naye president yayogera yali lwakitula nga yeebaza
abalonzi n'alambika nga bwe nalimbirambika wano ku Tronas emirimu gya buli muntu alondeddwa n'agamba this time round agenda kuba tough mukambwe mukko naye mutuufu n'abuuza ewuwa oluguudo olulema lutya nga tolina gwe omubaka wa paalamenti nga bakulonda disitulikiti ng'enguudo ze zisinga obubi ekyo mirimu gy'ababaka ba paalamenti okuripootinga omanyi omubaka wa paalamenti buli lwaripootinga chairman wa disitulikiti bamutuuzaako akazito kuba sente zimuweebwa omubaka wa paalamenti buli olambula amalwaliro n'oripootinga disitulikiti bagituuzaako akazito kuba sente zikola amalwaliro zibaweebwa mutabani wange Lwanga bwandika zibadde zibaweebwa sigamba mu budget teriiko budget ebaddeyo ey'amasomero ekola ey'enguudo ey'amalwaliro zibadde zibaweebwa naye nga mwe mwamanyiira kimu kugamba muntu Museveni mubi Museveni era ku luno ngenda mulwanyisa nnyo kuba namutegedde we muyita naye buli kisanja ngodda masomero tolina kyotaddeko malwaliro tolina kyotaddeko enguudo tolina kyozikozeeko zijukira UNEB yali ya mwaka ki ebibuuzo by'Egganda bye byasembayo okutuuka byatuuka 7 kuba yatonya enguudo ngambi omwana mwe yandibadde amalidde pepa esooka agende mu yokubiri yali ayingira esooka mu yokubiri yali ayingira esooka mu yokubiri esemba ya Jimara kiro nguudo mbi ng'ekitu kiteeka LC omwana yakola ekibuuzo mu mwaka ogwo ng'ekibuuzo yakikola 7 ekisooka gwe abadde chairman wa district agenda kuwaana ki aba UNEB bandibadde ekyo tebakimakinga nga babagamba bugambe muyisi naye buli lunaku n'ojja mu kalulu n'olimba abantu president yabalambise bulungi ani akola guliwa guno ani akola guliwa abanafu ku ruutu eno mumuguddeko era taata njagala bamutaaginge kuba nategedde nti Tronaze n'agiraba era waliwo abagiraba ne bamuwa yagamba ayina abimulaga namugamba nti owe muzeeyi wano bagambye bwe bati ayina kasisita kange bakeekagalana kabamwine nze sekajjukira wekalike kagala ku social media yamubuulira n'amugamba nti nakino kimutaagingire taata toyogera bwogezi taata ekibadde kinyiiza abantu toriyakitinga abantu nga bagamba taatawo takangavula taata wange simukangavu tamanyi kangavula ekisa muzadde naye ate ye yayonoona gwe gwe bwonoona ye gwe bwonoona kubanga singa taata wange akangavula disitulikiti ng'eyo Wakiso omwana n'afuna ebibuuzo 7 buuza bayite bajeti eyo bagikuwe y'enguudo ez'okwolwo baakolawa gwomanyi nti baagula tractor nga bifaananyi byekwaso zirina tractor zigenda kukola enguudo nga zibeerawo ku paakinga za bifaananyi mafuta ekizibu kiki report za report tezirina kizibu ze nakota lugundi tractor gye nasanga ng'eriko ekitundu kirala eri mu kulima kitundu kirala naye ng'ekitundu kyayo erinnya kwe eririko tewali luguudo n'olulungi naye nga bagipangisa kyeyamaani w'ekitundu ekyo disitulikiti eyo oba municipality ng'eyo yagifuula projekiti ye taata abalondeddwa ebyo babikola tractor ze bakulaga tezikola mirimu mu bitundu byazo bazigula nga their personal assets projekti zaabwe n'osanga tractor ya Nansana municipality ng'erima wairi nakawuka bagipangisa sente zoono kati ze zinoonya akalulu ze zigenda okugulirira abalonzi ebeera mu disitulikiti emu nga beeyazise bazipangisa
nze nagamba njasama ate njasama byendabi mala kirondoola ne mbuuza nze navaako ne ku ppiki noyimirira nenyimirira ne mbabuuzaako ne mbagamba eno sabu kawunti endala tegwa mu municipality twapangisize no ffe tetulina bambi baba jeko meka saabuuza information yange nali mazo gikola ki abakubanga tuli wamu mara kubuuza bambi nenge ngudo za nasa na municipality zonna nfu nenge eri babapangisiza tractor weeri awo abo bonna taata gye bali ku luno ogambye ogenda kubeera tafu eyakutaaginga n'akulaga gundi yange eri nga ndaga emirimu wannyambye mu speech yo nawe n'ogirambulula nga bwe nagirambika bwe nagirambulula kuba buli omu emirimu gye mirambike yabuuza yagenda okugulawo ekisawe ky'ehoima yabuuza n'agamba bannange chairman abeera Lord Mayor wa Hoima City obukyafu nga bungi kiki abantu ne bagamba wangi taata obukyafu nga bungi kiki bamugamba tebamukoze yakomyewo nze ndowooza nawe kayise teyategedde naye teyategedde newe kayise si kukuba lwali nti oba tubasekerera abantu abamu balondesebwa kinyumu nange nsobola okwesimbawo nange ngenda kwesimbawo naye nga bw'omubuuza lwaki yesimbawo ayagala kwesimbawo nga talina mulamwa talina kyagenda kwongerako yadde okugattako yadde okugattulula abiranga mugenzi Katolobwa ayagala kinyumu kulyako yono yayogeranga amazima abantu babiri abajja mbululu nga boogera amazima Katolobwa yabagamba Lukwago yabagamba munonde ezigiridde yutoda n'agirwanyisa n'evaawo kati abaali basigadde bamulonda baali balalu bwe kyalabanga ekizibu kye Kampala yali akijjeewo kulembeze mu congratulating namusaasya namugamba nti munnange kasito ekyofuze kutuma Katolobwa n'abagamba nze ngenda kulya era kuno yali abagaye mumpe ku luno nkole munne yali ku interview ne bamubuuza wa yena kigambo kye wayogerayo mu parliament iti nayogerayo kigambo kimu kyokka no genzi Katolobwa tumusaasi mukama musaasire amusonyiwe byonna bye yamukusobya ng'omutonde naye nga tujja kumisinga ebbanga lyonna n'ebijjukizo bye bingi mu bigambo bye yes naye nga mwenna bw'oba wagudde akalulu si yenkomeredde ate todda mu kutulugunya abantu terwabadde lulwo nze nagwa akalulu 2016 baakabala nga ndi mu ddwaliro ngenda olwevuga yali asinga okumpaana yasooka okongulajuletenga bulijjo nkwagala oli ogiwange twasoma ffenna nenvaayo higo kimanyi bannayuganda banku hypocrites nenvaayo lindako ebigambo bya luzi bino bireka bituufu nenvaayo nenzija neebaza abalonzi bwe neebaza abalonzi waliwo omwami chairman wange w'NRM Nansana Division nampitako nantunuulira bw'ati n'atambula n'atuuka nga muli nadda nga ndi mukubeebaza ne bagamba sina we nafuna zero fact nalina obbeebaza ze saanoonya kalulu Wakayima yantekako embeera nga buli wawulira ndi mu kyalo kati nga wano ng'akuba amasimu nga bannonawo naye ate nali nkawangudde era bennyini bamanyi ne bakavuluga naye neebaza abalonzi naye omwami oyo yajja naŋŋanagana lujja oli mukazi nze nakyawa abantu emyaka 2 konze wali okyawa abakyo baali bakutuma luzi yagamba abalonzi muli babi mbakyayi kati ate yagumye yagambye mbu balina n'amayembe ku luno namusanyukiddeko yagumye Luzi ab'emiti yanabe bamumanya babanja bye yabawa n'emiti ab'e Kampala yagambye mulina n'amayembe muli bazibu muyina enkwe bannayuganda muli bazibu omuntu n'ogenda yagambye ayinawe yagenda n'abagulira simanyu oba ki ne beekyakala ne badigida naye mbu yafunye
yafunye waka oba bululu bubiri nagamba abalala bonna baali kuki lwali atunulira lalezi z'aba presidential candidates obatunulire okule ngojemu Nandala Mafaabi Mugati gwa Bata Mugisa Muntu onabalala sabalabanga babulera tebabalondola bamamirizi ne balondolanga abantu aba naye kuliko aba petitions eno nyati kyenkunyonnyola tunulira lalezi mu bitundu ebimu abantu balinga bangi nnyo otunulire percentage yafunayo bumeka omanye lwaki unako nkugamba sisobola kugenda mu kalulu nakugamba omanye lwaki omuntu nakubalale bagamba bannange nodera kano nafunayo 0.5 lwaki abaliwo bonna ku olwo baali luzi mu kyamu si bankwe abamu bwe bajja n'ajja mulaala baze kulaba ggwano oyogera ki kati by'oyogera bye bimukuweesesa akalulu endabikayo ffe twalondaku wano omwana mulenzi ku bwa palamenti ng'abakyala bamulonda kulabika bulungi abakyala ne balonda yali Kisinzigo Tone Kisinzigo abakyala bamulonda lwakuba mulungi alabika bulungi ne ku ballot paper yalabika bulungi ne bamulonda kigamba nti waayo no kamuwe naye nga bajja kulaale ajja kwena nalaba olabika bulungi oyogera ki kati bonna bakuŋŋaanya kulaaleza mmwe bawuliriza ebigambo byammwe biba tebimakinga sensi gye bali tebagenda kulonda ekisooka ekisinga kyendabye ku politician oba kiki kyalina okukola okulaba yeetegereza bulungi nti wano wembadde mu district eno kituufu ninamu abantu enamba gye wabadde nayo n'ovaawo omulala najja ono nenamba gy'alina kati bwe tubaawuzaamu nkunnyonnyodde abantu abo bonna baba bazze kuwuliriza bye mwogera nakubalaba ndabika yammwe mu byoyogera mulimu ebibakwatako nga bo obalina bo oba oyogera bitabagattako naawe abalonzi politician bandibadde nga basooka kukola research ekitundu ky'ennansana obuzibu bwabwe ki nga bw'ojja ennansana oyogera ku bitukwatako eby'ennansana kyokka oyogera ebyeri otugamba by'ekkalamojja bwe balina golodi Museveni bwamubba tuzowe ennansana binkwatirako ojja oŋŋambe ekisabo eky'omupiira emahoima amafuta g'ehoima bagasimye twagala by'emidumu giyitamu gitwala Tanzania so what waliwo yabagamba mbu oba n'agatunda sente ajja kuzibaddiza baliyeko ye gwanga alikulaakulanya ati that is nonsense Lutamaguzi gye yabagamba mama nedda toyogera ku Lutamaguzi yabagamba yabagiyita atya stupid of the why did you of the century of 19th century yakina bwe yakireeta naye wandibadde toyogera ku Lutamaguzi mbadde ngezako kwetorosa ng'oyite wano toyogedde ku Lutamwogerako kubanga yagamba Lutamaguzi ebigambo bye byonna bye yayogedde yabiridde yagamba aliddamu ne yeesimbawo 2026 nga bamaze okwangula 2021 bwe babadde mu kabbinkano kaabwe n'agamba omuntu yenna alijja ku opposition ne yeesimbawo nga President Museveni ye president nga babyabakama yali mu electoral mugundi mu isi agenda kuba stupid what Lwannema yagamba over the century kimale eyo naawe of the 19th century akiri kyenjagala kyoganya okwatula why lwaki oyagala nze siwakula ntalo ku bbeeyi layisi gwe ebyo gw'obikola nziwakula ate nenzirwanira kulooni naye kakati ani agwa mu kiti ekyo bonna akikulembedde Lutamaguzi n'okaaba ng'omwana omuto Lutamaguzi kati omu yagamba bamubbi naye banyolanga gwe yakubye ate nga bali mu protestive vote nze kyenneewuunya nekyembuuza akoze mu nnaku 2
mukutandika wano kukaaba mubadde mumubuusa maaso naye abadde tanyirira abadde munyirivu nga tasikiriza nnyo naye embuuza ekyamukaabiza mukama bwe babadde bamuliddemu olukwe nga protest vote babadde bamulimba kubanga bonna beesunga kulayira ng'ani amuliko balimba ani amuliko buli omu yabadde ku kake anti mbuuza protest vote kutegeera kwange okutono manyi saasoma mulabi wa Tonaz Media saasoma naye ndowooza nnyo protest vote oyinza ogikola mu biti ebiwera nyinza okugaana okulonda ne ngenda mbeerawo nga sironda nennemera ewange mba protestinze vote nyinza okulondebwa nempitamu nembiwakanya neŋŋamba nze nagaanye mwenna ne mukateekayo mu ttiimu eyo ffenna twagaanye kitegeeza ebifo biba bisigadde biri vacant byonna naye ba protest vote nyinza okumala okulondebwa neŋŋaana okulayira ffenna ttiimu eyo netugamba tetugenda kulayira eyo naye bera protest vote ne wabaawo eno eyaabwe yabadde bakuliyetinzewo eyokukola okwekalakaasa eyo naye protest vote kati abakaabira obululu babadde mu protest vote eriwa yakaaba yeeyo kuba Lukwago yakoleddewo ekiwandiiko ku ssaawa eyo n'agaana bannamawulire omubuuza ekibuuzo nga mukambwe ennyo naye yabadde mu protest vote naye kubuulire kano akalulu ka 226 kalijjukirwa n'abaana bajja kasomako kabyafaayo kubanga kabyafaayo abantu baalidde ebigambo byabwe mbadde nga sirootangako Ssemujjung'anda ng'avudde mu palamenti si ya kitaawe sirootangako omukulu Sseggona ng'avudde mu palamenti kazi w'ekapo yabagamba si gwa jjajjaawo Sseggona yagambye onoba Sseggona nkutumiddeko ogamba otamunabisa wamakazi w'ekapo wabagamba si gwa jjajjaawo yagambye mbono omwana obubwa bwakola abulaba atya buno ono yeeyita Dogo Nation ow'obubwa mbwabulaba era lumu yakola akabwa mutabani we n'amubuuza daddi n'amugamba mukusi nga bw'obulaba olaba kuliko akafaanananzaba omwana amugamba nedda namugamba muveeko nze nkusomesa okuba kyenkusomesa si kubeera nga bano mutuufu so ogunjula omwana mu njuyo ng'olina gw'omulifaalingako tobanga oli tobanga ani ng'oli naye bannayuganda nze mbatya obalabye tebalina kye batya mbakakasizza we bwazibira ku Lwokuna nga waliwo omukyala yavaayo n'atabukira abali bweru n'abagamba mwenna tunaba kuwulira kiragiro ekigamba nti tewali gwe bawa visa mulinye mu John bonna baba basirisa sirika toddamu bonna abali basinga okukumamu bali bweru waliwo gwe bamma visa okudda okulonda anti kyeyabuuza ekyo waliwo gwe bamma visa okudda okwekalakaasa waliwo gwe bamma visa okudda okukabanja nze nava ku ddwaliro banjegere gampitako nga nange taata bulijjo agamba batubba akalulu kitegeeza bulijjo bwe tulonda tulaga jjala taata nange akaffe nakakuumi nange kagende nkuuma aka taata nange kankalonde nkakuumi naye nze sikabanja nakakuumi obukuumi aka taata n'okomaawo era ne bamulangirira Kivumbi ali mu kkomera naye obululu buno amulabi wa Tonaz Media gw'otukoledde kyamaanyi okulaba n'osubscribinga n'osharinga mazima naye buli osubscribinga n'osharinga baako ky'oyigamu tugambye Luzi yagambye abantu balina amayembe naye by Ugandans they are hypocrites buli lw'otuula n'oyogera n'abantu
Tobeesiga si banno. Abo si baki? Si banno. Si banno. Abo bakivumbi ttiimu ze baakola ze zibaleetedde ebizibu. Bena gye baatuulanga ne boogera ne bateesa. Mpulira byambu ate mbusaagala muteekako nnyo maanyi. Bwe emirambo egyattiddwa ewe tegimanyiddwayo e Butambala. Bwe bagambye. Kati ye nnyini gye yagitwala okuttirwa ewe yagijjawa. Ati ye nnyini yamanyi. Okitegeera. Mulabe wa Tonazi Media naddala mu abavubuka baleme bakyamuukiriza. Eno Uganda ewangalidde ku nsi egula mirambo nga temuli gwa nnyoko. Niwo kamensi egula mirambo naffe twagala tulabyeko mulimu ogwa jjajjaawo. Baana baffe abato babakyamuukiriza ne bababuzaabuza. Ko nawuliddeko ow'ebulenga awo gwe baakubye amasasi ng'akutte ekipande mbuya abanja kalulu. Gwani okabanjani kabanjiza jjajjaawo kwe kuli ettaka lya kitaawe ku kalulu. Kati abaana abo booga ndi baabuliddwako emirambo gyabuliddwako e Butambala tegimanyiddwako nnyini kyo. N'ekivumbi ayinza okuba tamanyi gye gyava. Abaana abo nga tamanyi gye baali bavudde. Nga bamuleetedde bizibu. Naye okukyamuukirira tugende tulumbe bawaga evvubuka liwaga n'erikulekera ebizibu bingi. Kati kivumbi be yateesa nabo. Sijjaga nti bamuwaayiriza. Ate sijja kugamba nti batuufu. Kuba byonna ffenna tekuli amanyi kiki kituufu. Naye era mu bonna bonna lwaki baanoonyeza kivumbi? Kitegeeza waliwo ebyabadde byogerwa ebyasimattuka ne bituuka gye birina okutuuka nga kivumbi ye roolo. Bwebadde bikola ki? Bitamukwatako bitambulira. Ebyobufuzi nze mbadde nga mbagamba no ku Tonazi Media. Mulabe wa Tonazi Media zaayo obutambi bwange. Ne mbagamba nti mwe mwesiimye President Museveni gwe muvunaana okubba akalulu akabba misana ate mu luggya. Naye akakinana nze nakalabako nga nina emyaka 8. Oba baakabba oba tebaakabba balonderanga mu nju. Yingira eri genda okubaka rufuluma. Mu kizimbe osimba layini bweru mu musana. N'oyingira mu kizimbe n'ogenda olonda kale byali mu kizimbe tetwamanya. Kuba ssenga wange teyalonda. Ye yandikunyonyodde. Ye yandinnyonnyodde twayimuka 9 gwa kiro. Twavaayo 4 teyalonda. Kyatusala ekyo. Singa kati naye bw'abanga akalondera mu lujjudde wano mu lujja n'ateekawo. Kirengera mundi nga kagwayo. Nawe kennyini n'otunuulira akako. Akati awo ggwe omulabe wa Tonazi Media naawe n'ogamba ono gw'olaba kubukedde baabakutte nga bayiwamu obululu baabuyisizzaawo ababadde ne baagenti. Mbu bangi tebeeronze. Ekyo kireke naye nga baamukutte ayiwamu obululu mu bookisi eyo nga baagisaanukudde ng'abantu bonna balaba ne beegenti n'asatukula n'ayiwamu. Propaganda. Bantu oyo saakaasa abantu abamu tumuvuddemu nze mmanyi nze ntegeera nzekka. Sitegeeranga ggwe. Kaze kuva mabega mbadde nabigaana. Ng'abalala. Nze kuva mabega mbadde nabigaana. Baamukutte ayiwamu obululuwa. Baamukutte n'obululu obutiikinga eyabugjeewa. Bo yennyini olw'okuba baagala relevance bagenda ku NASA ne beeprintingira ebintu byabwe ne bakola ebintu byabwe ne bateekawo bwe balaga nti babakutte babikola ne babakuba ebifaananyi. Ngero olaba kuliko isi olaba ballot paper ninga yakikoze stand. Anoonya attention y'abantu. Naye kano mukalondera mu lujja ng'ensi yonna ekola ki? Eraba. Muli ku layini oli n'atambula ne yeetooloola nga mwenna mumutaddeko amaaso n'afuluma. Kyala na lujja. Abantu baagudde bangi. Baagwe. Abaludde mu Parliament. Wabadde obatumye. Waliwo abantu kati nga beneebuuza nti kaseera kano bagenda kukola ki
tunuliranga bali balina mirimu ki mulabi Watonazi Media leka ba politician balemenga tuzanyira ku bwongo famanyi gaffe n'obuzibu n'entalo ze tusigaza nga bo bagufuula mulimu era mulimu mulabi Watonazi kati londo omuntu ebisanje ebyo bibiri tadda nebyo nga bingi bibiri kubanga guno ogusooka abakyalaba yetereza kikyalina okukola ekisanje ekyokubiri akole ekyokubiri bw'atakola ekyokusatu temumuwa yes anga kugamba gino etaano asasula akawumbi kaba yeewoze anti bagambye bw'oyingira parliament obeera osobola kwewola akawumbi bonna kabere kyemani wa district kaberani kabere kyemani wa division emyaka 10 gibamala abantu abamu okuddayo ekisanja kino naddayo ekijja kyagafuula maka beere kimu kubanga sawa yonna ekisanja kyeyongerayo gagafuula maka abamu babadde babifuula mirimu bano babadde balooya kati simula bankuba babadde ayimirira mu kkooti kulamu kubeera mu misango balooya be bajje mu parliament ono Busegona bonna balooya kabe bano banku nnyingi okuleka ejabo ejja politics gy'obalabamu nze ndowooza kuno omusango oguli ene ogwagudde ku munnaffooni ndowooza Segona kati emisango gyonna egigudde ku ludda lwa Nuupu ayinza n'ogiwoleza obwere gwoba abavunaana nti nze nja kuguwoza bwere obwalooya bwabwe mbutankana muntu bwalemu okwewolereza anaawolereza gwe ogwe ne gumulema ne gumusinga kirabika mu nsoma y'amateeka bwe kyo bwe kino okubeera nga gwe teweerwanako gwe tosobola tosobola kufuna looyawo muganga teyeeganga n'omulaga ku kaluupu n'omugaba omanyi wano olina okuyita tuwangule gwe looya looyawo n'otamuyita mugamba naye omanyi nti nawano tunulawo watuwanguza omuki nze nalukola yampangula akalulu kalimu emivuyo ye mulamuzi muddeyo mulondaka yali amaze okwewanguza ye kennyini yayandiganyi temwali miki mivuyo nasigalayo naye nga tunulira abantu nga owekitiibwa Mpuuga laba nga ali Masaka takyamanyi kkubo liyingira palamenti weriri yali akola mirimu ki yaddeyo Mengo yali akolayo ki ekitiibwa agende Mengo yasangibwa akola mulimu ki ye yasoma ki kyonna kye yasoma mbuuza gwe yasoma agende Mengo owekitiibwa wamma mulabi Watonazi Media nze nalujja wamwe saasoma era omulimu gwange gwa nakyewa gwa busawo bwe nzija mu kalulu kammwe n'engwa nzirayo mu bwannakyewa bwange ate bwe mpangula saagala kunzija mu bwannakyewa bwange obw'obusawo abaana bagambye Ssemujjung'anda mbwaddeyo mu mawulire naye maama ngeri egyomusanga nga yali wa mawulire ayambadde kajaketi ng'anoonya mawulire abaana mmwe nejjosenyonyi nabo bonna bannamawulire mbu yaddayo Segona ye looya gundi yaddayo n'asoma amateeka Ssenyonyi bonna bagenze mullo anti kuwolereza kibiina Lukwago DP nga teyagiwolereza n'esaanawo DP nga yalina misango nga Lukwago ye looya wa DP paka lwesaanyeewo waliwo time bw'erina okutuuka nga totunuulira kiri ng'otunuulira wano sente kiyingidde kitya kibeera kitya naye we munange omwami w'Abaganda Nobert Mao webalesebo yaleese ababaka mu parliament ye president wa party agenda okutuula mu parliament bateeseza ebibiina nga naye mwali yeeteeseza tango yaba mugezi nnyo ng'ate essaawa zino ye chairman w'omukago gwa iPod biiru ya party bwenejjanga mu kutebo bateeseza ebibiina by'obufuzi agenda bikola batya ajja kubaamu ng'ateesa ng'ate naye president wa party yasoose okikola ekyo congratulations
Honorable Mau Robert bakwa muganda wange yiya teyayiseewo Beatrice Mau kiri kijja kumala anafuna omukulu anafuna ye wa muteeka nayanga nalengedde mwami wange pozi mukatuli kimuyanja Ssenyonga abana bagambye mbugundi akakkane gundi Lutamaguzi akakkane akkirize nti omusajja aba kuwangudde wabula baba ina kyayagala ajja ayogere mpola mpola bamukudde mannyo kama oguba musota baguwangudde amannyo tegukyalina busagwa wamma bakuwangudde amannyo tokyalina busagwa Lutamaguzi n'akalwako kafuna ebisanja byonna bantu bamuyinamu essuubi ddene engeri gye yaleetanga sinaliyo ya taata we engeri gye yattibwamu yali akwese Museveni President bwe yabadde ayogera mu speech ye wamuwulidde wagiwulira Lutamaguzi batta banne 7 kolo ye yali agenze South Africa Lutamaguzi n'abagamba temulaajana ne babatematema bonna ebiso naye nga mwenna abalonze mwebala okulonda obulungi nammwe abalonze district namba pate emu yerisa nkuuli bayozayoza mwebale okulonda abaana n'abawakanya amutudde kuva ku kanso anti era kitegeeza nti akalulu akavaayo aka presidential tegeezera kaali katuufu district okuva wansi mpaka tekuli kala ndala ekkala era mwabo bennyini mujja kubaamu abawakanya awakanya ki mwabo mu baana bo temulimu gwotakkaanya naye muli baalugana temulimu bwe mutakwatagana bifuuse personal kati na bino mubaamu mu bo bennyini mubaamu alaba nga tekitambula n'avaamu n'abiwakanya njagala kumanya omwana yalinnya ku mmeeza Wakiso n'akuba emmeeza ab'NRM bali 7 batusinga bate ne bawangula ekifo baamuwadde obwa kansala simanyi chairman yabaddeko Nasifu wamulabye bamukoze bamwambudde naye nga kulisa abantu mu district zino wammanga okutandikiraawo eya Saba Minister Anita Mongo Nabbanja right honorable Nabbanja tata wange yakomyewo Ugandans Kibale district tata wange Matia Kasai Jan Kwija Kagadi abamanyi bye baagala naawe mwebale nnyo mwebale ddala naye gwe no niba nayikambuuza ko omuntu ayinza okulagira ddala nti obaddewo ng'ekisiikirize nze waliwo district kyewuunya kati tukyalinayo obululu wano tukyasigazaayo bwe tulinze naye nga sofa ezaawedde kale agi waliwo wamu abaasazeewo ne bagamba nti buli fulaga beyara gwe baatuwa tetumwagala twagala independent anti kikulaga ndi mukamyufu waliyo obuvuyo kyokka nga NRM member naye omwami wawe kuno leero teyayiseewo teyazze bambi bulijjo abadde bamuli akamyufu najja independent n'awangula si yedduro Sekikubo era kaka Sekikubo nkwagadde kubanga kuva akalulu kaggwe osirisa naye omanyi okusirika ng'oyonoona netinkasiimire naye yagenze parliament tugenda balemboozi ba NRM 3 ono teyazze omugezigezi yagamba yenaaga baali 3 Muhammad Nsereko Theodore Sekikubo tinkasiimire ye omugezigezi yagamba nze nvuddeyo bane bagamba kabagende ne bagamba nti ndoza yali engayo abagamba ndoza mwerabidde nti tubadde barebo barebo naye nga
parliament eno tugenda kulaba nga baana bato ba face mpya owange omuto bampangudde Idi Bugagga Matovu abadde muto mbadde njagalo ne bwe yandigeze ebisanja ebyo bina abadde muto mwe mumenya amateeka ogande bibiri atekatowa bina abadde muto oyo abadde n'ebirowoozo ng'asobola okuzimba n'azimbibwa bakayiwe tukaddemu tunalopa tunawangula wama tolopa Idi Bugagga Matovu dda ku ground sebo buli member zimba ground 231 obenga joli member of parliament gwe balonze ngo obadde ino omulimu gwokola toleeta malala kugusuulawo oba obadde wa mikolo kusigala ku mikolo mulimu be bagoba bagoba ku ZNBS bagenda mu politics kati banaddawo asigale ku mikolo naye akyogera dda munagamba mu bamala anabera MP kazanyirizi MP wa phone obera wetegekedde ate mutemi wa das MP wa phone no kazanyirizi mama obera wetegekedde mabega nti wabaawe okudde mabega tobaako na kikusumbuwa naye buzwali n'otandikira ku muzinda naye nga kiriwo ekiti n'omusomesa bwajja mu politics bamugoba alizayininga politicians mwenna mwetegekerewo emirimu mazima politics mulema mumufuula maka mwetandikirewo business nga neba biganyi bakusanga olina byokola mazima waliwo wano omwana yali munansa na wano yaliko chairperson district kansala ku district n'amala n'avuganya ku bwe MP women MP n'agwa naye ali mu ssomero lye yasirika akola mirimu ki lwabadde gaga okusitula omutwe ne bamulwana n'addayo ku bibyo mubeeko emirimu gye mukola ekibanyomesa ne tubayisaamu amaaso tubalabanga mu abalya muffe politics mwe mulya mutulage nti mulina emirimu emirala ninga si kituufu Luzi yabagambye buli mu politician alage ng'ebyobugagga bwe alage ne bwa sente ezibikola mwabijja tegeeza buli politician alage omulimu ebyo tebabyagala kati lwaki tomubyagala bakukyawa n'okukyawa tebabyagala tukutegeere nti weesimbewo ze tulwanirira tukutegeere nti oze tukola ki tulwanira nayo oyina emirimu gye gikubeezaawo owulidde naye tolina kyotulaze olinga avudde ku street oyagala tulemeramu lwaki otulemeramu temutulemeramu ndowooza Ian Kyeyune congratulations gyembadde Ian ndaga Kyeyune congratulations Ian Kyeyune ayina ekizimbe kyali atandiseko ku district wallahi emyaka 15 tewali kyayongerako we yakireka we kiri kyogamba wagenda otandikira nze we mbadde nsaba atandikire mukama wange Ian Kyeyune amalwaliro gatuuke mu ogalabe yali atambula ye era kyobala ebintu bye yabikola amasomero gatuuke mu ogalabe naye enguudo ezisinga okubya abeNRM akalulu amasomero amalwaliro enguudo ebyo mukama wange bitunuulire nnyo naffe basekinnoomu banfanfe tukadiidde mu bululu nako nkoogedde olwo luseke super kulikatona banakulayira ssebo gw'omanyi oba olayira oba tolayira wenzigira keeki ya Uganda buli omu amanyuulako kaasobodde mazima kali bwenzija nga nako enjaga okumanyuula kate kamanyuule mugambe kwata wano manyuule ngende naako naye ng'ekisinga obukulu abalondeddwa mwenna create jobs for the youth abavubuka ekibalwalanya NRM balowooza tebalowoozeddwako abaana baffe tebalina mirimu omulamuzi wa Trans Media namugamba nabagamba nomukaluka Farida sabagamba muneewuunya nga nalujja nkaddiye ndiwe NRM atakyuka naye nga abaana bange tebaagala NRM bagikowa teweewuunya
Kwa batunulira nze biki byennyumya byendaga mu NRM. Tebiriiwo. Kati ye lwaki agiwagira? Kusonga olina ensonga zonna. Basomye. Tetulina bwe tubateekanga connections. Mwana agamba kati maama obadde mu NRM emyaka. Bakumanyi kati mpa omulimu. Nga wallahi ne connection gy'oyingiramu okuwa omwana wo omulimu teriiwo. Abe NRM ekyo kitukuba. Naffe kennyini nga ffe tukaddidde mu NRM abaana ffe tebalina mirimu. N'abaabalala nabo tebalina miki mu creating ewo jobs. Bakuba abanozana bo balonda NRM. Omunozana akolera 15,000 n'aba contented. Kasita omuwa emmere bw'otamusasula. Kati abaana baffe abawano mu Central bobo. Bw'omuwa emmere takibala nti ekyo. Naye mu creating emirimu abavubuka bafune emirimu. Abavubuka banaafuna emirimu eggwanga terigenda kubeera mu mbeera mbi. Ndowooza bannabyabufuzi awo buli omu ategedde tubamanyi nti kasofa abaakalondebwa mulinda okulayira mu Gwakutaano. Ate awo tugende mu mbirigo za sipiika. Sipiika yabagambye mulekerawo muyita Caroline. Chembade magalize mbaze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuko kyekyokuda mucho ya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusanga bujuko Katete stage akukalongoti kukubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwaleze kubeira yise okumanya bisingawo twa ku noti musambu ana mubiri ana munya insambu mu mukaga Tronas Dry Cleaning ebujuko. That is her natural color. Ekyo yakibagamba ddana kaba bannayuganda nze sibategeera oba muliko ki. Sipiika ani anaamwesimbako nandala mafabi yandibadde nayo mu parliament yejjayo yekka. Seekooleke. Yejjayo. Sookooleke. Twina speaker Anita Mong. Twina deputy. Speaker. Yani. Nze samanyi okuva oli lwe yafoofo yani buli. Oli yali main speaker. Kati simanyi deputy w'oyo. Munanalimu. Tayebwa. Yes. Yegwe deputy. Right honorable. Tayebwa. Ate oyo mbasaagala bakimuwe Tayebwa. Tunudde mu kamera. Tulina honorable minister Mao Robert. Jacob na Bob. Naye bayiza omuwa bwa speaker. Muna mateeka. Asobola okusipiikinga. Muna mateeka. Asobola okusipiikinga. Why not? Yabagamba. Ebi obukulembeze yabutandikira mu musomero. Wansi so. Kanebazeeko bali mwezo engineer we bale Kalulu. Lord Mayor we Kampala. Kalulu kakozesa ebintu bannange. Nze nali simanyi nti bali mwezo. Ayina okugulu kumu. Naye ne wavaayo amugire n'abagamba nti tosekerera muntu bulema bannaye bannayuganda. Waliwo ebintu ebimu bitusana omuntu mulabe akikulaze musaasire ate todda mukudde eri mukugeya. Nedda abantu abamu baddira ebizibu byaffe ne babifuula ebivumo. Kati ffe abamu tulina bamaama olaba lwaki bamaama bakweka abaana abaliko obulemu. Bannaabwe ku mizigo. Babavuma ogira ekyana ekiyiika endusu ogira kizzolo. Abantu abamu balowooza nti ebizibu byaffe babifuula nga bo bakifuula nga ge maanyi ge bakozesa otukuba. Naye beerabidde nti Katonda. Naye nze bali mwezo namulaba mu wano Beene yaviirayo okulwanira okunoonya omusaayi. Bali mwezo y'omu ku yavaayo okunoonya omusaayi. Era Beene engule n'agiwangula. Red Cross okunoonya omusaayi mu Africa yonna Kabaka yafuna engule. Bali mwezo n'agamba lwaki avaayo okunoonya okuteekamu amaanyi. Bamutomera n'akutukako okugulu. Era yebambi yakutwaya yakufungula bwati ntukulaba. Naganze ntambuza kyuma.
n'okugulu kwako nakeera nca kufuluma motoka n'enkuba naye omusaayi ogwagenda ne banoonya omusaayi okuva olwo nfaayo nnyo okugaba omuki n'okuyigga omusaayi n'okusomesa obulungi bw'okugaba ki kati nze mbadde mmanyi nti alina okugulu kumu naye toddira bulema bwa munno bufuula kivumo naye bannayuganda kati be bakola enkola era kanneebaze abalonzi abataakomezaawo minisita wa jenda kubanga social media ne UCC ndoza kati bagenda kwetereza ne Minister of Gender omupya gwe banaatuwa ebeere limited tubeeko bye tubaako nga omuntu twayitira ku social media kuvuma munno babadde bavuma nnyo abantu abamu bakosa mabwa abantu abamu basudde eddalu social media kuno omunno omugamba ekintu n'avaako ate wali talina agenda muzza tasalina gwagenda kutuula naye amukole ki amukume amubudeebude social media twali tugikozesa bubi misuse of social media wano oli kwe yabiyisa okuvuma bali mu ezo gwe akagulu akamu banaako bw'oyambuka bw'okkirira bo kyankola si bulungi kibi kati fe abamu abawangalira mu bannaffe abalina abaana abaliko obulemu abamu tubalina kitukosa nti owulira nga akufumisa effumu wobadde okola ki naye this time round buli muntu gwawadde ministry akole yes bambi nze nsaasira mwenna abaagudde mugume n'abalowooza nti babye bagenda bajjayo bakuuma obulu baleme buyiwamu bulala ekisanja kijja kuggwako nga nawe kikyo bwe wasuubizanga nange kikyo kinaatera okuggwako mugende mukole ebirala akalulu ka bokisi bwe katyo n'abo bwe wakawangula wabaawo abayisibwa obubi ne balumwa ne bakaaba mu nnyumba nga beesibiddemu nga teboogera naye akalulu omanyi we kanyimirira nze bawangula lagadi akalulu ka meeya ninomwa kabi nga bakuwangudde kalungi nga gwo nze akalulu kaali kalungi nga bampangudde nategeera abantu lwakuba abantu bano baddira ekintu bakirabanga buli kimu kibi naye nze akalulu kange 2016 kaali kalungi nnyo nga mpanguddwa era nasanyuka gavumenti zinagirawawo ne neebaza abaki era wenyini we nategeerera loopholes ezibeera mu bululu eri omuntu eyagudde mu kalulu nga ne beejenti be tebaasasuddwa nga gwe yakwasiza ssente asasule yabuzeewo naki nazo bwe bakuwangula si kibi kirungi kikuweera esoni ey'okuyiga nze ndidda mu bululu obwo bw'olukale tosobola okuleka nga ndeese fujjo kano ke kasembayo nga kusembyayo kabadde kakodyo Your Excellency the president elect akodako kwekali anti yonko president omulonde atandika okukola omugwa okutaano ng'amaze kulayira ate zo ngamba his excellency the incumbent nza awo oluzungu luba lunene kati ku byombi kiriwo ekituufu elect omulonde ate incumbent byayise yobola banatamu oluzungu bakubuzaabuza ne bakugatta naye kennyini talwagala ati bakwetoolooza yagamba mbugamba otya 1 am musaawa 7 bakwetoolooza ne bakugassa mu 10 ez'okumakya kati ongambye incumbent yabadde kati gongamba elect kati ngamba elect yona abadde taliiko yazze sewo kati ye elect atandika nakoba oluzungu tulinda handover agenda kuhandingira ani agenda muhandingira Kaguta alinze obukulembeze ewa Tebuhabulwa akole handover abukwase Ssaabalungu
Correct. Tukuyoza mukulembeze w'eggwanga. Wamma taata nkwagala yenna n'asobola okuntuusa ku taata. Okusinza ku sipiki ya taata yali Lwakitura. Nalabye nga Tronaze eno kuliko abagitaaginga ne bagimuwa. Kati wenna tukoledde omulimu ogutaaginga n'otukonekitinga ku taata. Taata tumwetaaga nze mwetaaga mutuuke. Kasokoleke ngonzijjamu. Ate bwe toyagala. Lwaki nze nayogerako nze. Wali watayagala kutuuka mu maaso g'omukulembeze? Mwe mwagala kubaako baba. Nze kati mbuuza nga ntuuseeyo kyemugamba. Mwagala babbulooka. Ze mbuuza nti omugamba kibootuuka. Nze bwe mba ŋŋenda omanyi waliwo enseke ewaffe eyo mu byalo ze bakozesa okunywa amalwa. Amalwa va kubuna obusekeseke obutono. Nze ngamba omwana arunoonyeze luli oluseke oluddala lunene. Omugamba ki kye ngamba? Anti wenzija. Anti bamuteeka eri bwe ne bakuteeka eno. Ate nange omwana mugambira ddala sala oluwanvu wakituruyunge. Mbagamba bannayi munnyambe luno oluseke njagala muluteeka eri. Abuuza kino kiki? Oyagala ki? Taata Bank of Uganda bampeeko kitundutundu. Tolina mulamwa. Kyeyune yantwalako Ian Kyeyune yantwalako engineer 2011 mu State House. Ne tutuula abeera eri n'akubuuza oyogera nsonga. Ate ennaku zino mukambwemu mulimi. Akati ogenda musimba luseke lwaki? Ennaku zino mulunzi. Oluseke omusimba lwaki? Ennaku zino kyekibadde kikulemye. Munnamakolero ogenda kukola ki? Kazeyo nga taata nabulwala nnyo ne bankuba mu kalulu ne mbonaabona kaakati. No sense. Oyagala ki? Tenga bibiri. Naye ssebo oyimirira n'akubuuza oyagala ki? Kuwa neekulemerera. N'oyogera ky'oyagala. N'anootinga. N'omulala toyogera bingi. Kati woba toli prepared. Kyova olaba nze wamma. Sister wange abeera ku social media wataata obuntu buno. Njala musinkana nga ndi omu. Kubanga tubeera mu kikungo ekyange kiyinza okufa. Ono yayagala luseke lwasooka eri nga telulina makulu. Kale ebintu bwe bituuka ku mukulembeze omuntu akuleka. Liri pazo baamuleka ku mmeeza nga bamugamba katujje. Agenda okwetegereza nti balina omukulembeze nga bavaayo. Yalina baani? Oyagala tuddemu ate musajja addemu miranga essaawa zino. Yakuba emiranga atamuwulira tali. Ngewa mu oluguudo lubadde lubi emyaka 5, emyaka 10, emyaka 15. Kati weetunule n'obanya gw'olonda obubi oba gwe tomanyi ky'olonda. Oba gwe batomanyi ky'olonda buuza ku banno. Naye tuleme kulondesa kinyumu buno obulwa obusembayo bwe bukulu ennyo gye tuli mu bitundu byaffe kuba be balina otukolera. Tubeera nabo. Be balina okukola ebyo ebitunyiga mu bitundu. Mazima. Municipal division be balina okukola. MP n'alondoola emirimu gyabwe bajja gitambudde n'abalipotinga mu parliament. Atulondese magezi. Bw'oba tomanyi ky'olonda buuza ku munno. Tetulondesa busungu. Tulondese ekyo kigenda otugasa. Ndawe tujja okwenyumiriza mu Uganda. Tugirekera abantu nga ya mulembe. Bannaye abakantu fraternity tufa interneti. VPN. Abamu baatugobyeko abakadde. Abavubuka bamanyi VPN be bagiriko. Kati bw'oba oyagala kulimitinga muvubuka ate omwongera bwongo okuyiiya. His Excellency taata. Internet gizzeeko. Abavubuka bafuule mikwano gyo bakwagala. Naye gwe we distancinga gye bali. Basembeze. Alina kye yali ataddewo jazz we zijjajja. Baleke bakuwe bye baagala. Abavubuka bye baagala bye bibafuula. Bize. Ne bimusanyusa.
bibateere. Ekyokubiri internet gibateere naye bateerewo emirimu. Anabeera ku mulimu tajja kudda ku internet okuleko yawa akolera ku online. Niye ng'omwana tali ku online ng'omulimu gwesigwa online ojja kuba nga tekyalina active. Kwa buli muntu ajja kuba obudde abuwa miki mulimu gwe. Yo gwagala kulimitinga misuse. Sibula tuve wano. Abalabi baffe abatonazi media mbagala nnyo. Sijja kwogera bingi. Ngenda mu ddwaliro mweraba.